Gala mai konyumiza yakantu kano. Ngwe muntu omutufu okanyumiza. Simanyo okamanyi. Abaana bana ababiri. Radio ne wizo. Bakubira Mirikwezi. Na yesitani obutego. Yagamba ki lwa mutuukako. Ate ne yakuba bukubi yakuba luyimba kyera ne lusangala yakuba luno luyimba era ne lukwatayo nti bali banji nga twekunena ne tugere banji nga tekirira otegedde nga bikyakola nga babira nemba yamba ne tukulukuta nga bikola bala binji nabakuta otegedde bulungi kubanga ebyamazima ddala yali sitaani nga tebe bakola alabira ddanti yali script ati bagobanga agulina ati niyamugamba nti atambula ne bakanywa musaayi nga naye abaddamu era n'ennyimba Kamili the fighter eta script yeyo nga naye abaddamu n'ennyimba eta script yeyo otegedde bulungi so kibaawo bibaawo yaggwawo otegedde kati olumba omuyimbi n'omugamba dde njagala nkuvumbemuuko nga kkiriza ennaku zino mulumba yo mugaye mbadde njagala nkume mu computer kugambe muko nti yolinga gundi aja kugale kanze maaso kate nga nayo tosobola kukkiriza oba abashikira bo nata intention to sue million bita ebale nnyo million ate kati era kusiba kwatandikira ddala bamulabe babasibye ne beegayira munayinta otegedde bulungi no kwavaawa kwatandikira kubani pa n'abasatu bano ekyo bobe besiba muko tebesiba muko ate besibirawa byali bya street era byali bya street ate bikolera ddala watu yarwana muko yatambuza ku mukono kubanga alabikanga ku lukidi oyo uptown yali uptown otegedde yenga mubazi ne street fight ezo zaffe ezo ng'oyingira mu basajja ngo balaba bali munaana n'inguyino bayingira mu bakube oyite woogenda oba bakube otegedde bulungi watuka nga amasajja nga balinga munaana n'obayingiramu yes n'okubako bakubye ati teri kudda waggwamu nnyo omusobola n'okukulinyako n'atambula ssaawa zino n'akulinya because ebyo byagenda byaggwa we twayita waliwo ebiseera by'obeeraawo n'oga kale kino nakola kyaki naye nga luli gwe muganda wange obadde ki era nze nebaza Katonda nti awo twayitawo otegedde nga tugenzeko mu kkomera tokoze eki tose muntu ate nga baatunoonyanga era poliisi nekunoonya ebyaddala ne mwekweka ne tugendako ne mu byalo concealment n'ogenda mu byalo n'okomawo nga kikkakkanye yes nga bakuyigira ddala ebyaddala n'okomawo nga kikkakkanye otegeera bulungi so ffe twebaza Katonda nti kakati twayitawo awo ne tudda ku alaali otegeera bulungi so kati bano abaana nakyogera emabega wali ne ŋŋamba nti mugenda kuvaamu emirambo n'okugenda okubasiba era waliwo akakyogera waliwo gwe baakwata ne batwala waliwo abaafa waliwo be baasiba otegeera bulungi be bakusiba ebintu bingi nnyo abantu bye baagala okuddako okukola n'okugenda mu maaso Tubikima Mobile West tukuletedde enkola empya mu kibuga ey'okuŋŋaanya kasasiro gwegenda bugenzi mu simu yo ey'okuseereza teekamu Tubikima Mobile West download the application olwo tandika okuyita omuweereza waffe ali okumpyawo ajje ne tukutuku oba twaka zaffe ku miwendo emisaamusaamu kale bannabyabufuzi abajjayo okusaba obululu mubasabe tukutuku za Tubikima tusobole okukuuma obuyonjo twewale endwadde ng'ate n'abavubuka tubafunidde emirimu Tubikima Mobile West eddukanyizibwa Big Seal Holdings Limited era baakakasibwa ekitongole kya NEMA okuyoola n'okutambuza kasasiro mu Uganda yonna olina akeedi mall hoteri amayumba obutale amasomero malwaliro nammwe mwenna mututuukire ku ofisi zaffe Bukoto maaso ga B+ Furniture oba genda ku website www.tubikima.com ate email info@tubikima.com oba kuba essimu noti 393 576 oba noti 794 Tubikima Mobile West enkola empya mu kibuga ey'okuŋŋaanya kasasiro. The views and opinions expressed on this channel are those of the individual contributors and do not necessarily reflect the official policy or position of Shalom 256. Any content provided by our contributors is of their own opinion and is intended for informational and entertainment purposes only. We encourage viewers to conduct their own research and consult with qualified professionals before making any decisions based on the information presented on this channel. Otabye kakati ono gwenkutte Shalom Power sajja akwesa ku masturbation abanzi wali okuba salute sikyakuba morning election muta sikyagifuna jango mufunye ku 0705 27 or 973 on the 5 rounds and above awangira muli wanga mazaundi esooka tuddamu kuwanga jango mufunye on Shalom Oil ayongera ku size
Welcome to Sham 256 is happening bwetugamba Frank Antambi sebo okasawa ogwa yanju bageni bafi abali ku Shalom 256 tunga kuberanga mbala musako nokubakulisaayo nokwongera okubanga tubebaza okusiiba abasibe ekisiibo eky'abayisiraamu n'abasibe ekisiibo Friday Friday jando zabora jino mukama wange weekend yeyidi tuli mu weekend either lwakuna balwakutana kwa musiraamu idi yingebe yangu yorokusatu nawe enjagala ebere lwakusatu lwaki olwokuna tukole omusajja afe kozi owekyengera mpola mpola soba netwanirizaako nnyo mu mbeera eyo bwetyo gwe tuli naye balengera mugamba nti mugole naye obugole bukyali mu maaso bukyali mu myezi ng'ena mu maaso naye ng'ennaku z'omwezi nga lumu Agusto tugenda kubeera naye ku Serena Hotel awo okubeera nga tucacyanca okuba nga tubinuka amasejjere okubeera nga tuli mu live in experience with him emyaka emiyitirivu enyo gyatukubye endongo yasazeewo n'agamba ku mulundi guno sigenda batwala mu kikaali sigenda kubatwala mu grounds ngenda kubatwala abantu awabikke abantu abalungi ennyo ogenda okuwulirira endongo bulungi nga buli kamu okawulira bulungi terya kusumbuwa teweeralikira ku security teweeralikira ku buli kimu that corporate world eyo tugenda beera ku Serena Hotel King tusanyusa okuba nga tukulabako nange nsanyusa okuba nti era mbasanga omulundi omulala rehearsals ozikola rehearsals tubale tukyaninda nve mu kisiibo muno rehearsals njagala nkole enkwafu za myezi egi ebiri emikwafu non stop 60 days ebiri emikwafu abantu mbawere ddala live lukoba oli yennyini ate bakimanyi ku live performance naye n'abayimbi bagenda kuba batono nnyo si bangi of course twagala experience y'okusinga you and your collaborators yes era nebaza nnyo mmwe nti mwe mwagulawo ekyokuba nti table mwe mwasookedde ddala n'abalala ne batandikira okwo n'abalala abagula ticket si buli wenzija n'abalala abagula tables abazibookinga nga kindagira ddala mbu kivulu kigenda kuba masavu ne nebaza Fujito kuba nti yakiwombamu ali ate Fujita wange general abamisinga tugendeyo baddi tuve mu kisiibo tugende ku Supremacy tufuneyo night abagala okubidda idi jokes waliwo program wa Supremacy awo tosubwa kunyumirwe endongo nebazanako RD Fasil Safari wabale nnyo kuba nti naye wagamba Michael tugende tukole ki tugende nebaza RR1 Doni Ibra otegedde mumanyi bulungi RR mumanyi Doni Ibra omutwaleko dimbagagga ngenda bayisaamu ko mbagagga bange so omukolo gunyinyiitira era gondaga nti tugenda kutambula bulungi kakati wetujidde wano olunaku olwaleero Michael olunaku olwokubiri olwaleero ennaku zino essatu kuba ku lunaku olwa Sunday nzijukira bulungi Saturday Sunday kubanga Shiba mujjukira bulungi X yaleeta debate eyo gye yakkira nga nange njiyingiddemu awo mwami Eddie Kenzo naye debate yagirimu n'abayimbi abalala Waiki Benda namulaba Crystal Panda to Alan Tonix then ku Sala ate nenengera King Saha ye mu bigambo bye in fact njagala nkakuzannyire otegeere embeera gye tulimu nti si nnyangu abayimbi mukalubye abayimbi mwekubye omuguju abayimbi mwagala kutaagula buli kibali awo abayimbi mugamba nti akaseera kano omuteefunvubirirako it is now or never King Saha wuno whoever is concerned about our copyright, be well prepared. We are soon approaching your office. We are going to come all forces. We are Banumbagambe Limichi, Rufaransa. Bonjour monsieur. Copyright. Mwe abafunanzi ba copyright katika mbabulire kisembayo. Ogenda kuwebukire banga yobadde mu office ng'okumye ekitiibwa kyo naye ng'oganye okuta ebintu by'abarasita. Twagala copyright bakyali baffe abantu baffe banyumirwe bannandujja bonna balye ssente balima n'amakulu. Twagala copyright buli muyimbi waali alye ssente. Twagala n'abalala batali inspired kuyimba babijoyininge bayimbe babifunemu. Emirimu emirala agikutukira ne guno mwagala kunyigiriza muti. Twagala copyright. We want our copyright. We want our mudamu. We want our copyright. We want our copyright. We want our copyright. We want our copyright. Kakati kwa mu office ne dobozi ngenda kujja mu office yo. Ekijasi muntu
akola mu office abakola mu parliament goba chali wange ngokola mu parliament owuli yanga kindi ajato vayo mwina kusanga ngoli mu pyombo ngeko ngende nkukola ekintu muliye timugera ku bintu byaffe mugera kunyuma mubonga ku balabe baffe temuva ku bubaga bwabwe twagala copyright yaffe iye badagamba bwati avunanzibwa ku copyright totusinikirako mannyo va mu office omulala je atukolere copyright yaffe tukoye ffe okubasabasaba ng'abasaba abaana abato mwana sijja bakulu bali mu office bali mu kulya muceere eyajjanga mutono mugene munene bwati mugundi mmwe twagala copyright yaffe mwana abajja ne gibagibasaba naye ndowooza bajja in a very humble way. Now we are planning to come in a very harsh way. We are demanding our copyright. So, abayimbi mune kudimandinga copyright yamu. Waliwo je bayita article 9. Je mugamba nti tebalina kugijjamu kandabe wano. Njagala leero ensonga zina abantu bazitegeere tulina omuntu omutuufu ennyo. Teri muntu omutuufu atalinga King Michael ku nsonga zino. Teri kwekwasa kandabe wano article ey'omwenda kyegamba bakulu bagitaddeyo nga bagamba bannange radio stations ne TV stations ziberenga zizanyira ddala ate kati omukulu yagijje article ey'omwenda yadde gamba etya article ey'omwenda eyo mu duka tuli mu nteekateeka ya amendment ebera nnongoosereza y'etteeka copyright copyright law of course weeri eya 26 bagirongoosa mu ya 1954 2006 bakola amendment eyasookera ddala 2010 bakola regulations then kuva 2022 niwabeerawo talks eza amendment ya 26 ate nga baagala music engeri gyatambulira essaawa zino ddala dynamics at play eziriwo zibereka bazincorporatinga kakati article eyo y'omwenda abayimbi gye bali mu kubanga bataddeko amagulu gonna ye erimu ebintu ebigamba nti oluyimba lunasasulibwanga buli kaseera lunazanyibwanga ku broadcasting platform radio TV ebifanaganako webityo ku lunaku olwokubiri olwa wiiki ewedde mu parliament bali bazze okuddamu okusoma the second reading eya amendment gye byakkira ng'abaka parliament abaweererako ddala basimbidde article ey'omwenda ekkuuli either mu butamanyi oba mu kumanya nga bagamba kakati ate ffe nga bagamba radio zisasula zitya abayimbi nga teziba promotinga owulira nno obutamanyi obulyawo kitegeera speaker wa parliament yennyini madam Anita Amonga naye tabitegeera abamu nga bagamba badde lisooka likomewo ko twetegereze okiraba awo wona tulifuluma nga tetumaze okumanya ki ekiddako wiiki eno yennyini lero lwakubiri lwe tusuubira nti walinaakomezebwawo nga bamaze okubeera nga bategeera kakati pressure y'amaanyi abayimbi bagamba bayinza okubeera nga waliwo olukwe syndicate ey'okwagala okugyamu ennyingo esinga obukulu ey'omwenda omuyimbi gyali eno abeere ng'asasulwa akasente wadde talinnya ku stage buli radio ne TV ezikuba abeere ng'akasente akolaki akafuna kati awo nno we tuli olunaku olwaleero ebimu ku bibuuzo ebiri mu kubuuzibwa nze nkuleetera byempulira eyo ekisookera ddala abantu balina ebibuuzo bino wammanga oli muyimbi oli mu capacity entuufu okuddamu ebibuuzo bino saagala obeere nga weebuzaabuza ekisookera ddala nti abayimbi abali mu kusaba copyright amendment omulina ebyo ebirungi byonna bye baagala be bayimbi be bamu saidi ya politics ya NRM ya Mwami Museveni be yakwata ne bateeka ku lugaali olwaki bayita patronage system njaka tubaweyo ku sente mujja mutukubire zi campaign abamu katubaweyo ku bifo advisory roles abamu katubaweyo security abamu katubaweyo bino essaawa zino ng'abantu beebuuza nti gavumenti mugiyise ensiru okubanga ebawe ebyannaggwa n'ebyo mubeere bagagga nnyo nga sabo n'okuyimba temuyimba nga muli eyo Michael beera weebaseeyo nga hawo kebeera wano ku account sente zeyongedde mukoba mukubye emirundi emeka mu Uganda kwa olunaku emirundi 10 ogagga wali sabo yatuuka enkya 231 agenda mu campaign akuyite ogambe ani temunsumbuwa nammwe ekyo kisookera ddala nti mwe musuubira gavumenti nsiru okubanga egenda biba weebyo etuka okubanoonya nga temukyayitaba
Ntambi ensonga zinnyonnyodde ate nga bweneero zinnyonnyola mu bulungi bwazo. Bane soda wange aliwo. Naye ensonga ya copyright. Shalom mutukole. Copyright kintu kiwanvu nnyo. Kati ensonga eyo gy'ogambye ey'omwenda. Article 9. Article 9. Article 9 gy'ogambye mbu y'eyokuba nti oluyimba lwo bwe lukuba ku radio osasulwa. Oluyimba lwo bwe lukuba ku TV osasulwa. Ono g'omusimbi. Gye baagala okugyamu obeere nga tosasulwa. Bali bonga bagamba lwaki tubasasula nga tuba promoting. Radio is giving you airplay. Basasula baani? No baba promoting kati nga gwine ekivulu ajja kuba akamba kamala kweka mission nga lumu August tuli kusena musajja nga mikolo mugemu mwagire onyo sama onyo newe ekibuga muleje erime basasula bajita close 9 kubanga baba mission ba promote baba airplay mu forcing radio net TVs basasule mweno close ey'omwenda ate nga babazanya babatiaza MPs bagamba lwaki mwagala tubasasule nga ate tuba radio ziba promoting nakyasikubulidde ekirala mukama wange nti radio zizine zisinga mu Uganda net TV bananyini baazo abasinga ebitundu nga 9 bannabyabufuzi they are either MPs or ministers ba government ate nabo bagamba tetukyafuna sente internet yo yajja basharamu bajja batujjako revenue abantu tebakyatulaba kakati ate nakasana kalono katulina akali mu cooperating ate mukanone mu abayimbiro kwa tukubye mukomuko bakambwe nabo ensonga eyo ndabanga empanvu naye ndabanga abatagenda gisobola otegedde bulungi kubanga lwakuba nti simanyi akawaira ako namba mwenda close 9 simanyi timu ki gye twasindise kulwanirira close 9 eyo Federation yonna Shiba Kalungi Ank Place n'abalala abantu awo naffe above other ekisookera ddala close 9 eyo abayimbi tunabeera fenna on the same page okugirwanirira mwandibadde mwanye King Saha agamba ne betwatimo tukiikirira bajja bateseza kibagejja muveeyo King Saha tabaagalayo tabaagalawa copyright ate nga gwendabye agirwanirira wano ati yagamba abaliyo ebengi specific Eddie Kenzo ekintu kyokuyinze kati wajja oli mutono ogejeje mu copyright yaffe vayo tujekolereko tujebanjize King Saha bwakyo bwagamba so kyobuzambu abayimbi bayiro kirwanirira some are not kati ye Kenzo ali ready okuvaayo mbu agirekere Saha agirwanirire gwe uli soko demo ulize Saha gwe uliriza ali kwa Saha yabadde mukambu yangambye entambi yagala King Michael wajja omuzanyira akantu kano wakati wano bwe tuli network ya wano nayo okwesalayika nkozesa Airtel nema abafuna mu ebizwe nnaku zino netsa twali Airtel bananga kasana kazanye buno kadde kazanye ku corporate totusinikirako mannyo va mu office omulala je atukolere corporate yaffe tukoye fa kubasaba nga abasaba abaana abato mwana sijja bakulu bali mu office bali mukulya muchere yajjanga mutono mugene munene bwati mugundi mmwe twagala corporate yaffe mwana dagazana mu Faransa ko yadde mukambu abajja ne basaba nendoza bajja in a very humble way. Now we are planning to come in a very harsh way. We are demanding our copyright. Whoever is concerned about our copyright, be well prepared. We are soon approaching your office. We are going to come all forces. We are Bonjour. Pan copyright. Kakati omukulu King Saha message eyo gye mpulidde ndi atwere specific yadde agisindika mu office yani ya Eddie Kenzo oba ya government ulira njogera gyadde ayogera yadde agisindika mu office yani wakati yakutejje ndi alimu nakuba ebinyonyi bibiri kakati Kenzo yalina copyright ndi alemereddwa mbu ali very humble atya mbu yagala radical nkola yono yanisema kadde ayagala nkola ya zake mugenda mu parliament kifunye tekawe embeera kiyite bana kiyisa lwampaka ante emirembe biganye Michael byo biganye emirembe byamwe mwabe emirembe biganye kati ebyempaka byo binakola
yewa agamba Kenza adda agambye yadde olwaleero olwokubiri okwekalakaasa ogenda ku parliament mind to parliament batereze ensonga zaabwe King Michael Munnayuganda wabuliza omuyimbi omuto Puff Ada enjovu ebbiri nga zikubagana copyright parliament yegamba ezo bitegeera abayimbi namwe mwerumaaluma omuyimbi anaafuna ku copyright bannange copyright eyo bannange nze mbabuulira ebintu bya copyright ebyo birumya omutwe kubanga ebintu bya copyright ebyo bw'onooleeta copyright n'ogitereeza bulungi nga bw'erina otambula eriyo abagagga bangi abagenda okuva mu business otegedde bulungi bagagga ki eriyo abagagga abalina kampani zaabwe nga zo zirira ddala ku ringtones zikubana call back tunes togera ku telecom company otegedde telecom companies telecom companies eyo percentage gye basasula ku luyimba lwe batemyeko ezaabwe sente ezo zigenda wa kuba omuyimbi tazifuna naye nga tebazikuŋŋaanya so banagezaako okuteekawo amakuba channels ennungi sente ezo mwe zirina okugenda sisuubira nti ono owa ringtone otegedde anakkiriza kigende mu maaso ye mugagga yalina essente otegedde yasalawo nga bwe kirina okubeerera yakusalirawo nawe ezolina n'okufunako gw'omuyimbi nanyini content kati ebintu bino biwanvu mukubiraba birimu abanene bangi ebintu bino betunaabireekanira mu kuleekaana tusobola okuleekaana n'ebintu bino bya paperwork byakutuula wansi kuteeseganya mu mirembe nga si byakuleekaana wabe tunaaleekaana era tugenda sigala tuleekaanye ebbanga ddene teri kivuddeyo otegedde nze ebintu bya copyright nabiri akawaani lwansonga nti singa copyright yali ekola bulungi wano singa nze omu ku bayimbi abakyasinze ofuna ssente kuba muko ebbanga lyakubidde nekwatakwata wandekera omwana emikolo gy'okwanjula mbaga zisanyula ennyo olunaku olwaleero zaani ezo ennyimba ezivuga singa ndi owaka ssente ennoga bunozi tegedde bulungi naye eriyo abazikwata ssente ezo ne bazitwala ne zitatuuka bo babala nti fe abayimbi tetulina amagezi gabanja bintu byaffe naye ate bwe tunaavaayo okubanja ebintu nga tuvuddeyo nga tuleekaana nga tubibanja by force bagenda tukuba tiyagaasi abadduka badduke ekyo tukiveeko banuune emyaka emirala 4-5 nga awo wennyininyini katono nti n'olutalo engeri gye lulimu kiringa ng'ekiraga nti abayimbi baagala kuluyingizaamu ono muntu wa bulijjo ono owulira naye omuntu wa bulijjo agamba basajja mmwe kampeyini eyo neewedde nga nafe tulina ebizibu byaffe mwe ne musalawo mugende mukolera oli owulira oli gwe mwagala okukolera ali ku kye bayita patronage system of governance yeetya yeegamba nti nno dependence ng'odipendinga ku ye equals loyalty nti essaawa zino atya okukuwa independence economically kubanga enkya ojja kumulya akawaani odduke ensonga ey'ebyobufuzi eri mu nsonga eno eya copyright gavumenti kati naye essaawa zino ng'eri mu kudduka eri mu kwewooma eri mu kudduka yo ogyogerako ki tegenda bakosaamuko anti sooka okiteekewo bwoti nti gwe kyoyogerako nti abayimbi abaagenda ne bayimba mu kampeyini okitegedde be bayimbi boogambye mbu be bakwata essente ne bazirya era abantu bano bawansi be basonzeemu olunwe naye kati kyawuzeeko gambe nti abayimbi abaagenda ne bayimba mu kampeyini n'abataagenda kuyimba mu kampeyini naye nga bayimbi baluwa namba kyesinga obungi abatayimba yennyingi naye ati kati ba front runners aba campaign abali mu kulabibwako beba abaagenda abali mu kwagala okukiyingizaamu n'omuntu abali mu kuteekawo campaign ku social media abantu bakole ki nze nkubulira biri bino si byange just nkubulira biri eri muki mu bantu era nga kyembadde njagala nze onzigireyo gavumenti yaffe nga woogiraba ogiyimbiddeko wavaayo like you know each and everything olabako ku situation ey'okwagaliza omuyimbi Michael abeere nga prospering abeere nga abeere wakasente nga wezijja oba eyagala obeere ng'ogenda kuvuga emmotoka paka ggulu osabe muzeeyi sale ssente kati nze kyendaba ekirina okukolebwa bwe tuba nga tuli bakulwanira copyright tugireete ebeere nga n'omuyimbi ajja atanatandika okufuna mu biyiiye bye anaabifunamu kyensaba era kyemmanyi ekiyinza okukola kwe kubijja mu politics byobuzizo kebiveemu kituufu mutegedde bulungi
nti saa akayanira copyright si weeno otegedde Kenza akayanira copyright wadde mbukwatagana ne King Saha ne bagenda ne bagusa ensonga yaabwe otegedde etya disinga babya ebyobufuzi babitadde ebbali kuba byaggwa byabeerawo abayimba babategeera sente bazifuna n'ekino kyaffenna ng'abayimbi in general ntegeera bulungi so awo nange mbasobola okuyingirawo ebyobufuzi bikoze eki bivuddemu tutulwanira copyright ng'abayimbi so kati omuntu bw'anaddawo ne bagamba nti ate mmwe mwagenda ne muyimba mwe ne mufuna ssente ate abaafuna ssente be baali badde bali reluctant about it naye ate be bazze okukola ki okulwanirira etteeka ekyo naawe kirabe nti eyo passion ya music otegedde kyoli yafuna ssente mu kampeni ali badde ng'agamba tebinkwatako nina ssente zange naye era avuddeyo alwanirire ggwe otegedde bulungi it makes sense otegedde alwanirire ggwe olabe nti naawe ofuna mu biyiye so tulina bijja mu politics ne tubeera omuntu omu ne tussa eddoboozi limu bwe tuba bakumba genda kubanja copyright nga temuli byabufuzi ba creatives bonna si bayimbi si ba firimu nze ndi mu firimu eno yebale nnyo nange benkwatako bano ba developers ba website bibakwatako because that is an intellectual property awo tusobola ofuna ekyafu naye bwe tunadda mu kubyawula ono yafuna ssente ono teyafuna ssente ono ali bwati tetujja kufuna kye twetaaga ne bali bajala bakamuli mu muzanyo nawe yagala awo weebale tegedde bulungi kati nkutwalawo okubiri Michael ekisookera ddala nze era argument yange gye nawadde era nga nkyagiyimirirako nagambye abayimbi ekirungi otudde wano era sijja kikukisa buli muyimbi ali yalowooza nti copyright law amendment yaayo yekulemesezza okugaggawala kikyamu olw'ensonga copyright egarantinga bugagga yegarantinga kubeera ng'olina obuyinza ku kiyiiye kyo ogende obeere ng'obanja waba wakikozesezza tukikozesezza mu bukyamu tusakuwadde lukusa n'olw'ensonga eyo naye tugenda mu institutionalization eya system yaffe ya music nga weetambula King Mike oba creatives ffenna tulina ze bayita CMOs collective management system oba organizations mwe abayimbi mulina UPRS ekulibwa yoyo bwe nalaba ennaku zino ku mulembe guli ogwa James Wasula mwabeeranga mu kulwana kuyomba sente zituuka era mu meeting emu esinga okubeera historically remembered yeyo omugenzi radio Mozo yali aviriddeyo Edisend mwe muli nte kabidi yako singa okafuna jebbi tojja kukola bubi jebbi kabidi yako jakkanoonya nga radio agamba seni timuli nte mukama wange waliwo abantu abakajja ku mutimbagana batalaba bintu ebyo bajja kanoonya Shalom 256 it is happening tukolera abantu nzenge zange bazizanya kutoka ntoko ama kusigira ekifaananyi nti CMO yammwe eya UPRS femu film tulina UFMI Uganda Federation of Movie Industries Ragadi ya janabera nga chairman tawuza janko wale ne film ne mwadokola akalanga naye atufuge nkulaga obuzibu obuli mu CMOs abo butabo bana aba writers nange je ndi bagita Euro Uganda Rights Reproduction Organization CMOs ezesatu omulimu gwazo mu copyright law eno one okulicensing okuregistering aba members that is one mu industry ya Uganda sawa zino singa nkubuuza Michael toli member UPRS ziramu yesono nali nembivamu that is one kitegeeza bali abantu bangi nnyo abatali even members of the collecting society that is problem number one UPRS does registering members two okubajjako works zaabwe then bazilicensing by users togera ku mabala radio ba broadcasters TV zibani then basoloozeeyo royalties bazidistributing waliwo obuzibu bungi nnyo awo okitegeera now ekyokusatu ekirala ekiri awo nti singa CMOs tezitereera copyright law nejja era kiba kitegeeza nti omuyimbi ono agenda kusigala akola ki adaaga nga bwe kiri mu nsi endala e Kenya they have one of the most strict copyright laws I know same as Ghana same as Jamaica same as I think South Africa naye era ebimu ku bizibu bino bipasisting nga tebabikolako abayimbi ne basigala nga baavu Jamaica ogimanyi nti inspiring nnyo music wensi naye abayimbi baayo abasinga baavu ekitagambika versus culture dominance yaabwe okitegeera kati Michael awo wenyini wenjagala otutandikire gwolowooza copyright esaabaziro kyekikulu ekiganye oba mwine ebintu bye mwali badde mukola bye muganye okukola naye nga muli mu kwekwasa copyright nti yeebulayo copyright bwa muyimbi ali eyo ekisooka ne bonoolwanirira copyright okitegedde bulungi neetuuka ng'olina ennyimba 3 oba 4 otegeera bulungi
era ojja kuba ofuna sente za nnyimba 3 oba 4 ntegedde King Michael alina catalog ntegedde bulungi catalog ya nnyimba nga 205 ntegedde bulungi unze mba nfuna ganze tiwenanira copyright nejja bajja kudde kuziwandikira omwana azaani bagende kulaya azaani mbenga sente zange zikola ki zijja otegedde yes tuyina kulwana ate nekirala fa abalwanira ko abagenda okulwanira copyright kubanga nange bekina kivuddemu bebufuzi ngenda kyetabamu otegedde tetukikola nti tukola ku mmere kukifuna muncha otegedde ensobi eziri bayimbi bannaffe abayimba edda nga tebalina kye balina essaawa eno otegedde bulungi zensobi zetutayagala bayimbi ba upcoming bagwemu nga ffe twakoowa okuyimba otegera bulungi yes zensobi nti ba Rodfred Sebata George Paulo Kafero basudde bani singa twasanga nti balwanire copyright etteekero lyaliwo singa ffe tuyisa mukka mu kisero so kyengamba mbu tebalowooza nti copyright bwenejja omwaka ogujja it is automatic obugagga buzze olina kola nnyo content n'abaawo sente ne zijja oluvannyuma ekyokubiri UPRS eyo giraba tolowooza mbu kino kyetwogerako mbu twetaaga copyright tutandika okusasula ennyimba zaffe ku radio ne ku TV tolowooza nti tebasolooza sente basoloze sente era bali mu kusoloza basoloza ku mikolo kituufu license baziwa radio bazijjako sente ne TV bazijjako sente n'amabaala bagajjako sente era n'ebidongo basobola bikola ki ababiwamba ne distribution ya sente ya royalties tumanje ziraga nibalimba y'abayimbi batono ze kyekyanzija mu UPRS kyogereko otegedde kuba nti ogendeyo nyimba zo ne bagamba nyimba zo zikubye emyaka 2 nga mu basa mulimu emitwalo 15 I know kaza ofunye nganda wange emitwalo 15 mu myaka 2 kimalamu omuyimbi amaanyi otegedde bulungi nogwera mu ddala amaanyi so nga nze kyenteesa nti esente ezo ze mukuŋŋaanya aba UPRS otegedde nemutandika oziwa abantu nga mubawaayo butono esente ezo temuziwa abantu abo musoke muziteke mu sensitization otegedde bulungi musomesa abantu omwana agenda okugenda wekalakasa ng'etteeka alitegedde waafunira naye abaana abamu bagenda okugenda bekalakase nga tebalina kye bamanyi nga bo babanja kye batamanyi Mike okusalamu ekirimi katono okumanya abayimbi temuli serious sigwe naye nina kye nabadde ndaba ng'omukulu omu agamba kino kye nabadde gamba clause 9 interpretation ye nti buli mulundi oluyimba we lukubwa ku radio oba ku TV omuyimbi asasulwe naye ng'omuyimbi oyo the ignorance gye njogerako takimanyi nti UPRS TV zinasasula UPRS UPRS eziwa license bracket nti buli mwaka ne bagereka sente ne radio kyekimu buli user amabaala biki they give bracket licenses according naye nga yoli omuyimbi yalowooza buli we lukubwa sente nga zijja direct okuva ku radio nga zijja ku simu ye kyembadde gamba kyekya sensitization yekyo ate nabo tebasobola kusensitizinga kuba balaba nga budget egenda kuba nnene nga tebasigaza sente mu maofiisi gaabwe otegedde bulungi kyegamba so basigala abali mu maofiisi bafuna bakuba kyovolaba bali bawasula balyanga sente ne bakoowa ne bagenda kati nabana abaliwo bayimbi bannaffe ne tebasobola kubikkulira kitabo otegedde bulungi so singa omuntu ali mu ofiisi ya UPRS ayita abayimbi n'ababuulira engeri gye bagenda ofuna mu sente zaabwe bakati bakugamba nti sente gye ziri mu UPRS zinawalo gwe nabadde naye producer nanga sente gye ziri mu UPRS tuwezayo miliyoni nga 6 lwaki lukolayo ki bajja gendo ziwa w'abayimbi 15 25 bagabeko nga nitomane muziteke mu sensitization kwe tuzagala ezo 6 zinaba ku luyimba lumu lwa mukomuko mu mwaka nebo bagamba za industry then they distribute what ulirizaako UPRS sensitizing abana abayimbi otegedde bulungi omuyimbi agenda okujja nga kyalwanirira akola ki akimanyi zeda zizira esente za UPRS isinga baziwa Shalom emitwalo 25 gawani nti ennyimba zo zikubye agadoola aga Uganda gali mu bbaasa bakwe emitwalo 25 okuyuza bwoti nga minimu 25 buze basolozeze emyaka 3 can you imagine okukuba muzannyo na ologeba wa akasanvu gwe wafuna 25 ologeba wa akasanvu sija mwogera linnya 7000 atenga bagamba bobo kagamba bimalamu amaanyi so kati saagala muyimbi ogende ku kkubo kwekalakasa lwateeka lya copyright nga totegedde kyolwanirira bakkuba omukka bakkuba emiggo
otegedde ogendeko onasinga ebiwundu otegedde owoole nga nekyo ekikubiza tokoze eki tokitegedde otegedde bulungi ensonga yange nno nkulu nnyo gijeyo bulungi saha kwatagana ne Dikenzo mukwatagane Dikenzo alina abayimbi alina associations ezenjawulo alagira bogizimbo ey'emukono ey'embalala eyawa mujje tugenda kubanja corporate nengo omaze basomesa kibalwanirira kyeki onaafunirawa sina corporate ebeze otegedde bulungi so abantu baleme kulumba nga baleme genda gafula kitofu otegedde sente weziri mu UPRS musensitizing abayimbi abayimbi how to be a member how to register your works oluyimba lwo lukuba nti ofuna singi 5 ku radio ngoluyimba lwo lukubye nti ebitaano ebyo si bibyoka kuliko akuŋŋaanyiza kuliko office kuliko azikujjiddeyo office ebibiri otegere n'omuyimbi aleke gamba mbu bajjeyo 5 byange ne babikola ki ne babirya baleke kwekereza issue eyokubiri era abantu gye boogerako wano era nga mbadde stretching wali I'm so passionate about music ononsasiri kirungi nti tuyina essaawa zino kita digital distributing networks ti music essaawa zino olaba engeri gya distributingibwamu ne gya consumingibwamu mu nsi this is a global standard consumingibwa ku simu era distributingibwa ku simu more than it was yesteryears radio and TV dominance yazo at least eri ku second layer now first layer eri ku simu zinga YouTube tuna platforms zinga Spotify tuna platforms zinga Apple Music Tidal nebirala music awo akola ki wali nga olisha abaddabuuza nange mukulu ntambi onosanga King Michael mumbulize ekintu kino n'abayimbi bonna balowooza nti kino ekya close 9 radio kusasula ne TV nga ate tebakyalina maanya ago ge balina luli mu bino byambuuza nangamba nti yampadde example ya Nigeria nangamba Nigeria yo giraba copyright law yawe ekola gyeri naye nga wekiri mu nsi endala newebeera America yampadde example nangamba mu America piracy yemu ku nsi ezirina piracy rate ali waggulu ate zina copyright ate nga zina copyright ow'amaanyi zina mechanism zizonna ezikabinga buli kimu ne piracy ali waggulu nampa example ya Bungereza nanga Abungereza essaawa zino bagenda with ebitongole byabwe bya police naki okufunza aba streaming omupiira obukyamu era bwe babakwata abasinga bagenda abamu live abamu myaka 9 they are very serious ojukiranga biri bifilm byetwalabanga akuliko FBI wano ekwata ngo osazema akatambi biki but nabo bagambye nti olaba nabo copyright ekyakoze ekyabatawaanya ekyabalemeredde kananga bali Nigeria nti Nigeria yes copyright gyeri naye era eyina ebizibu byayo nampa example ya olaba ku Zai Plaza unali namba Shalom oyo Zai Plaza waliwo abaana bapirating films kale biki nabasala Sydney eduli yali Sydney kati Flash webityo they are everywhere in Nigeria babayita I think Yoruba boys oba Yahoo boys oba Yoruba boys pirating anti kanayo yakateka yo film leero ngecha bajozeza ne industry ya film esigale kyakola ki kyagenda maaso so kiteba kyekwasa nangamba ntambi mu ggwanga ya Uganda wano nga ba King Michael teba buildings digital distribution networks tesaawa zino nga streaming is the biggest economy y'omuyimbi kwasinga okubeera nga just send bali mu kota mu Galumonde nanga bangambira King Michael obubaka abuweerezi government before gisaba copyright ne mufiira wennyo esobola n'okumubawa tomorrow ne mubawa muyo bino netabikolako for example wembera nga ndi muyimbi King Michael nga njagala oluyimba lwange omwana we najjera alufune agala alufune yaludaba so ku Spotify aberoko alulinde omwagizi wakazibe kapo wekangulumira kale oyo radio naye kati music okufunamu era ino kubanga ina smartphone naye osologenda mu remote areas ng'omuntu alina smartphone mu region ya katungambe Kyegwega ewaba MC Mayor MC Mayor wagende Kyegwega afuka meyo waddala naye just smartphone okitege data omuntu okubeera ne data amubeeza okubeera nga ali ku simu 12 hours percentage eringa 12%. Famu tugula na wiki mkama chatu yani. Nayo sango linga alinda either free bundles, either Freaky Friday,
kati tekisobola kusustaininga consumption ya muyimbi so nitwogera ku data prices internet connectivity smartphones mu bantu ne digital literacy tebiriiwo naye ng'omuyimbi yeerabidde nti awo kati music waali ku level eyo bwe yatuuse naye nti ali mukayanira copyright yokka olina ngamba ntambi basobola n'okugibawa ne bagamba yiiyo buli kimu ekiri and so what bino nga tabikozeeko kakati tuddayo wali ku kyenkugambye sensitization eya UPRS ebyo bye bimu ku bye bagenda okusomesa si byebyo otegedde kati g'omuyimbi ali eyo oyagala kulwanirira copyright naye nga tomanyi nti n'oluyimba lwo lusobola okubeera ku Spotify ne bakuwa ssente otegedde sooka olinde okukola ki okuba ogenda okwekalakaasa onategeera bino basooke bakusomesa kye weekalakaasiza essaawa eno alubamu yange empya gye ngenda ofulumya otegedde erina ennyimba 15 kati ffe copyright weeri tugyetaaga kuba already tulina catalog naye kati okoze otya King Michael okuba nti ennyimba zo zino 15 zoyimbye producer omusasula ogenda kola video tekemu ssente ezo ogenda zijjiramu kati nze nga King Michael nagenze albamu yange nenjikola ki nenjiteeka mu Yuga Tunes Yuga Tunes anawo okay otegedde nti Yuga Tunes eyo egenda kola ki egenda kuba distributing ennyimba zange ku different digital publisher awo kyadde ekintu otegedde bulungi nti ze albamu yange wenjitadde ekirala nti music wange abadde atambula mbadde nina agreement ne music.com nti music.com ennyimba zange badde yaziteekayo Spotify Boomplay akati nze nga nkebera ku dashboard yange ng'osangayo $5 osangayo $6 kati omwana oli atamanyi teekeyo okitegedde bulungi anaategeera atya sente muzirina ku UPRS muzijjeeyo mugende mutegeeza omwana nti munaye bw'okola akayimba ko tekajja kufiiririra awo duka mangu katwale ku Yuga Tunes eyo ejja kateekayo ejja kapromotinga osobola ofuna sente ezo sente zigenda okujja direct ku simu yo mutegedde bulungi singa ebyo ya UPRS tibaziteeka ku simu yo naye Yuga Tunes ye eteeka ku simu yo direct oli awuliriza akayimbako bamutemye $1 bamutemye siringi 10 ofunye 5 bijiddeyo ku simu ereeta amannya Michael Mugwanya mutegedde bulungi so tusensitizinga abantu kuba eyo kintu gye kikola ki gye kidda ekitegeeza kati gwe yo call essaawa zino tole mu kuwakanya copyright no ojetaaga buli muyimbi akola ki ajetaaga naye your biggest worry essaawa zino is the lack of sensitization towards creatives from these bodies ezitwala abayimbi nga UPRS otegedde bulungi omwana agenda ogenda ali okubanja ng'amanyi naye amutuluzamu kamera ntambi n'amubuuza ebibuuzo asobola okubiddamu nga w'obizzeemu wano nzizeemu bubi mwebale n'osobola okusanga omuntu nga talina kyamanyi ogamba kiki so kati nze copyright law njetaaga ekitooka catalog njiina n'ekitandikirwako ennyimba nziina nina alubamu yange empya manyi gye ngenda ogiteeka kati copyright law bw'ejja neekusanga nga King Michael already ennyimba zo gye ziri ku Yuga Tune otegedde already video zo zirina zitambula bulungi otegedde oba ogenda funamu naye lwaki gwe onsookayo mu kwekalakaasa atalina catalog atalina na digital platforms wooteeka music wo tolina agreement na publisher n'omu atalina otegedde bulungi so twekubemu ttooki tuleme kupaalafa tubijjemu ebyobufuzi tubanje ekintu ng'abayimbi in general ekigenda oyamba abayimbi baffe abaddako tuleme kubanga ki ngaffe bwe tugirwanirira kati nti abayimbi abatusookawo kyabalemerera ekisembayo nga tukusiibula bino byonna we byetooloolerera wendaba is leadership Banaffa abaliko, they've done whatever they've done and I applaud them for whatever they've done. But do you feel there is a need of an overhaul or kufuna leadership y'abayimbi? Nze me am of a view. It doesn't require musicians or artists to be led by fellow musicians. For example, I would wish nga olaba nti ekitongole nga olaba KCCA bakerenchanye bagamba they are bringing in a technocrat like Jennifer Musisi, for example, okubako bya shaking kampala ebirenge etambula besides just politicians who are politicking every day. Because for musicians, every time you will have conflict of interest. Even at this course of fighting for something, muntu kyalaba mugenda kujja mu fractions. Omuyimbi A aberenga kuba omuyimbi B nenga gundi gye baliko yemu nenga bali mu kwekuba olwa ego. You understand?
would you buy my thought in the chinandirowozeza of leadership y'abayimbi okubeerawo not necessarily the musician you know kubeera at the helm but a creative maybe a producer maybe a sober writer maybe an administrator like Chazenga wechatandika someone who commands authority, someone who commands respect, someone atayina nnyo interests za kulwanirira na fellow artists. Obotegera kyenkugamba. I don't know your take on that. Kintu kyogeddeko Mukulu Ntambi. Nze ndaba nga already kiringa ekiriwo. Mbuuza kitya. Nti federation eyo giraba. Mukulu Eddy Kenzo ye president w'abayimbi. Yeah. Like it or not bamulonda ye mukulembeze w'abayimbi. Naye ebisinga okuddukanyizibwa federation ebisinga tebiri mu bayimbi. Olina ngo batolina. Ndi naawe nkimanyi. Enza ina team ey'abantu abayivu abasoma abakugu okitegeera bamuyambako si bayimbi naye ne bamukozesa no Apex nga president w'omuyimbi okitegedde nti kino ekyo gaa nti omuyimbi teyali kulembedde bayimbi banne si ensonga enkulu nti already abalwanninga federation abali ene mabega wa Eddy Kenzo abasinga bonna si bayimbi tuyita backroom okitegedde si bayimbi so ndaba eyo si nsonga era already kitambula era mu ekiri kati muli basanyufu oba muli bamativu n'obukulembeze bwa mwami Edilisa Musuza moving forward mu myaka gino 5 gye tugenda oba you are one of those who would call for fresh elections okubuza omukulu nti ekisajja kiggwako ddi ate kati nga watamagala buuza bibuuzo ebyo ate kati nga Eddy Kenzo abaleetedde ssente nekitegeeza ki nekitegeeza nti emwesinga zero tuli ku leadership wano nti emwesinga zero kakati ffe bawemu ne sahafu ge ati naye bw'anaabanga aleera kuleeta ssente kiki ekigenda okugaana otegedde bulungi ngeleko obukulembeze bwa Manisuru owulire oluzungu Manisuru wabanga naye asobola okugenda na lobbying nga Eddy Kenzo bwe yalobbyinze otegera n'aleeta mu bayimbi abayimbi kye beetaaga otegedde bulungi can he lobby from outside oba asooka mala muvireko ko mu ntebe abeerenga alina position in negotiating ne ekozesa leverage ye ate asobola okulobbinga nga ali outside alina kuba ku ntebe ng'olaba Kenzo singa tebamulonda ku bukulembeze bw'abayimbi otegedde abayimbi ssente ze bafunaafuna osanga tebaali zifunye naye yafuna kiri ekyoba okukulembeze n'aleeta ttiimu ye eyo backroom team otegedde yakoze bulungi bakola paperwork ne bajjayo kye bajjayo be bayimbi okweyagala muteri muyimbi kati agenda ku federation n'atavaayo na kantu n'atavaayo na mafuta n'atavaayo na kasente abayimbi bye beetaaga otegedde bulungi kakati wabanga eri yasobola okikola okusinga Eddy Kenzo okitegedde ojja kuvayo naye olina kubalagako n'obalagako kinga Kenzo ye abalazeeko nti ab'emukono mbadde million 10 badijje mukwate 10 onoomusangawo omuntu bwa teba abatagambwa nakwoyo ate linda bwatyo kakati omugambeko ki otegeera bulungi abatagambwa so kakati muleke atwale ekintu kye mu maaso azilonga azajjayo akantu n'akawaba ate oli agamba tubamusuuza n'onsuuza kati ekisembereyo ddala waawano wetwogera ku music tuvudde mu kalulu ebyaddala ti politics side y'abayimbi out music in but my biggest worry saawa zino King ffe ba consumers aba music and we are exposed now ku variety of music via phone timbeera wano mba kuwulira King Michael kankolage wano ku Spotify yange okulaga my point yagala okuleeta Saro mungo sirise kuba adlib laba album zempuliriza the fall of Kendrick Jeko Kendrick Lamar bichi webityo nti togenda kunsanga nnyo nga si mu bubi nti obanga I'm consuming a lot of Ugandan music not because I don't like it I would really love it but then nti ndi mu kaseera ak'okukyuzinga ekirungi n'ekitali kirungi and then that has suffocated the creative economy and business eya Ugandan music industry essaawa zino nga King singa nkubuuza nga tolimbye nengamba King Michael you compare for me the status of Ugandan music industry essaawa zino versus how it was like 10 years ago in terms of the creative competition okitegeera what would be your take are we moving in the right direction okugoba bannaffe abali mu kutuddukako speed oba ffe twetaagudde nnyo ne bino ebizza ebyobufuzi okubeera nga tuli on the left side of the Ugandan music industry
kibaleka ludda wamu abayimbi moving forward if you could foresee n'ogamba nti ddala future weeri oba eri blare oba ddala teriiwo e Ugandan music creative. Ekintu ekyo ngenda kyogerako bwe nti mukulu Ntambi ti music industry eno giraba emabegako wali ebadde eboominga nnyo myaka ng'emeka to be precise myaka nge 5 6 before COVID emabega before COVID and before the death of radio oba tetugenda wa even before otegedde ebadde eboominga nnyo otegedde bulungi getambula bulungi competition nga weeri promoter nga bategeka ebivulu abantu nga shows bakubira essimu n'olamula sente omuyimbi ng'omu weekend abeera ne show nga nnya otegedde bulungi naye kyaggwamu amaanyi kyagenda kifeedinga nekitukira ddala eno wansi ekikitta nawe okkiriza mbu tuli wansi. Yes. Thank you. Why not? Thank you. Ekizikiriza nti tuli wansi bye bino byolaba tewakyaliwo nnyo shows nyingi. Kituufu. Lwaki tewakyaliwo shows nyingi? Lwansonga nti ebyobufuzi okuva lwe byayingira mu ndongo yaffe otegedde endongo n'etandika okugenda ng'ekyankalana ate engeri gye baategeera nti ate omuyimbi w'amaanyi nnyo singa aba avuddeyo n'ayogera otegedde bulungi nakyo ne kyongera endongo yaffe ogisiza ddala wansi otegedde bulungi endongo n'egenda ng'efa abayimbi baffe abakulu si mu myaka mu kuyimba otegedde abaali badde bagamba nti industry erina kugenda bweti n'egenda bweti okulwanira generation zino ezijja bablindingibwa lwa ssente Shalom mawulira waawo otegedde bulungi era nze mbagamba endongo yaffe yatundibwa abayimbi otegedde endongo yaffe yatundibwa nti etundibwa etya nti abayimbi abali mu maoffice kale n'ogamba nti ono muyimbi bamuwa office eno otegeera ali blinded by money nti naye alwana kulaba nga alinga agamba endongo gwawocha Kenzo noga Kenta bafunako mukulembeze nga Kenzo buli agende ba DJ abakadonkamu abagospel abakabira ati mbagamba nti agezaako nga ye singa Kenzo babaddeyo ba Kenzo nga batano lwaki sabayimbi abasokawo Kenzo we bakole abantu bogamba bawa sente abakulira abayimbi bakulu bammwe baba wa golden cuffs empingu za zaabu nti bajja oli kyagedde from the beginning that baba no say to buy their loyalty kati gwoga abasiba kyekugambye njagala mukitegera ate mukyawule Kenzo simuteka mu bayimbi benkugambye bali abanene abatunda endongo wali abayimbi abatunda endongo batya eno baba wa sente eriyo muyimbi nga ye tafa ku kyawansi industry yaffe egenda kujeetya otegedde bulungi yalowooza music yakomye leero music takomye leero akyagenda ate nabino abantu abo bye bakola ensi ekola ki ensi ebiraba otegedde bulungi ebyo byebi kakati kankubuulire otegedde bakuyita ekaseese bw'ova ekaseese ogende 40 bw'ova 40 ogende embalala bakuwe miliyoni 10 twabikolanga mu campaign edda nga tuyimba n'ogenda n'obikola naye kakati essaawa eno oli avuga buvuzi ng'akwata luguudo lwakwata ng'afuna miliyoni 5 anaagenda ati ayimba ekaseese embalala wa nga bamuwa 15 nga ziri azijje wali avana agende eggulu bamuwe otegedde bulungi kyeggamba I understand so njagala mutegeere ebintu bino mubitegeere nga mbinyonyola nga abantu babifuna nga bye balina obifuna so kyembagamba nti tulina okulaba nti endongo eno tugizza we yalina okubeera naye tugenda kugizzaawo tutya tikizibu nnyo ti bapromoters abaanoonyanga ssente mu bayimbi kakati ssente bazifuna nga tebazifunye mu bayimbi bazifunye direct okuva eri anakutegeka ddi anakutegeka ddi ng'amanyi wajja ssente akayane n'omuyimbi jangu tugende bove mukono ogende kaseese ogende eno afiseeke miliyoni 10 ng'afunye biliyoni kati Michael kiba kiddamu ekibuuzo nti nno bali bannaffe bakiteekateeka ekyo neyamanya mbu nno mu system yaffe ecosystem ya music mwinamu ba promoter tubakwate buka tubawe babeere nga tebakyasobola kubeera nga babategeka tukwateyo ku bayimbi abamu nabo tubeere nga tubawa babeere nga tebakyalina agi eri ey'okcreatinga ey'okuyigga okitegeera like kyali kigendere point tuziwe bali ab'ebyobufuzi abatutwala nti baatubala babala akazannyo kano bw'otabawa points oba onooziwaani bw'otabawa points oba onooziwaani baatuula ku lubaawo blackboard ne basoma industry yaffe nga weetambula ne basoma ingini ezitambuza ne bajjako ate balina bo obudde obutuula ne basoma industry ne bagisoma bulungi kati awo tuvaawo tutya nga tusiibula
That is the biggest question. Tuvaawo tutya okuddayo wali omuyimbi onajja ali awo nga akulidde ku King Michael ngo mu-inspiring nze nga kyalina ekirooto ekyokufuuka omuyimbi owakabi. Wawulira bino biyinza omumalamu amaanyi naye sagala omumalemu maanyi njagala omuzzeemu amaanyi. Tuvaawo tutya wano mweno embeera gye tulimu. Omanyi bagamba nti ennyanja bwefuukuuka efulumya ebikyafu emala neetereera neeteeka. otegedde ennyanja bwefuukuuka neereeta amayengo gravity ne ziba nnyingi neekola etya emala neekola ki. Gundi yakwogera Donald Trump yajja mu 2016 yagamba to make America great again we have to first destroy it before we elevate. Okitegedde bulungi. Kakitegeeza ki? Kitegeeza mbu kino ekiriwo kabakadde music ajja kuddayo aterere ku level gy'alina okubeerako. Okitegedde addemu abeere nga mulungi ng'abantu bajjemu okukola shows zaabwe bapromota bazzeemu nga bategedde. Ekitegeeza ajja kutereera nga regime ekyuse. I don't know. Kwa regime yekulaga nti kano yafunye akatego yafunye akanyeebwa. No. Yafunye akatabo kewe You can't fight music. You can't fight what music. Otegeera eddoboozi ly'ensi yonna nti music waffe newankubadde nti waliwo abagenda ofiirirwa mu kana akaseera eri abagenda ofuna ebisago mu kana akaseera eri abagenda oggwa mu kana akaseera eri abajja. I understand. Abajja abo era solution eribaawo tikina kubeera bwekiti ne bwekiti music industry eterere naye ng'essaawa eno tuli mu ttano y'omuliro. Entalo zifuuse entalo mu bayimbi nga ebyali. Bwe binaaterera ne bitereera ali basurvivinze alisigala agenda ali bayavaako ajja kuba yavuddeko naye ng'essaawa eno tolina muntu gw'ogamba ndongo buli omu ali mu kufuna ssente agende ono ali mu kukola kino oli ali mu kukola kiri endongo erina kuddamu n'ebeera ku level n'eddamu n'etambula. Mike n'eddamu ekyanga entalo ezedda zikomyewo ez'aba big fituza embaana abato. Ziruwa. Walabye ekiri e Makingi. Okwekuba kati omuyimbi bayimba muyimbi munne. Nasamba misana kubalabye mukunja atasema ngabawe documentinga nga ebyali ebyammwe emyaka gyammwe emye kubanga ne yero head anti fe twabifunamu naye yali ebyali nga scripted nga babe kulwa movement esokolo katali nawe ntinda kakubulire ko kama kubulire entalo ezo tulina ze twazijjanga tuzireeta wano ngabolaba oli bwanaddira oluyimba lwa Rhino Richie najja wano n'aluyimba mu Luganda era abantu bano bafuna message yaabwe otegedde negenda yes nti entalo ezo zaavanga eri Jamaica ogatta byonna nti kakati ate singa zaavanga Jamaica nti kati ffe twalinga nnyo nti ku Jamaica otegedde Bobby Wine otegedde Bobby nga was emulating who Bobby Wine yali kono musajja omujamaika bamuyitaani vibes cartel Bobby yayagala bamuyitaani w'ekirowoozo ekinene Shaba bamuyitaani oyo musajja bamuyitaani oyo musige nange ombuulira njakunga nange bwenzijukira Bounty Killer kati Bobby yene attitude ya Bounty Killer bw'ogijjayo n'ogireeta ye attitude ya Bobby yakozesanga wano zi introduction muziwulira na biki my father said the Bebe Cool nga yetava ku Buju Banton era yetanga Bebe Banton Chameleone nga tava ku Binimani otegedde bulungi era n'ebyokulwana entalo zaabwe bazireetanga eri nga wano zijja mu Big 3 nga abantu bagamba abaana bagenda kwetta kumbe eri Jamaica naye bwe kiri nga wano abesawo ebijjula kyezanyo yali script yes nakati tebikyakola abaana kuba tebalina gye bajja creative anya ekya Bebe kye bamufumije esooka talina entindaawo ate olwo nga bigenda bifuuka serious era ne vibes cartel ekyamusibya kusalaasala bantu kakati nze yali agoberera vibes cartel nga nagituuka ekiseera ne ngamba awo yesu ujja kutuukayo gwali wa vibes cartel yes era nga watweza nnyo tukimanyi ntono vibes gundi nakati tebikyakola kubanga essimu zajja buli kimu kyajja ensi eri digito okola kantu katono nnyo bwe kati naye ng'edda ffe twakyeterekeranga nga mukubira seegu y'essimu oteri seegu yanajja nakutuuza bannange mufaaki noga nti omusajja oyo bwe mukwatako tagenda kusula kati ensi yonna nebeera ku bunkenke
otegedde otegera bulungi nekitunda industry yaffe ne booming sabuya yabakolanga sabuya yababuzanga Sabuya Josephat kwa msiza sekuya yabijanga nagamba bannange twawulidde kino nakino bannange mufaaki temugenda kwetta baana mmwe lwaki temutudde ne muteesa naye ng'oganga ntula nani nga nteesa nani naye ng'okimanyi bulungi mujja kutuula mutulomulye ssente kati saawa eno ani bana abaana abeerwanyalwanya bu chicken fights obwo era tubutunulira ffe bwe tulaba abazannya bifu bazannya bubi nga bali mu kaliyoki Tesa mwewanjikanga kamawulire mbona amenyesa amagulu nange malaria kankwa. Oli najjayo n'akatebe n'atuula nti mulwadde amenye singa tannamenyeka nako ekiraabuukabuuka wali. Kingi Michael bannange. Basajja mmwe. Kingi Michael nedda. Basajja mmwe. Je yali omulema Sambagala. Otegeera bulungi. Kambabuulire industry yali bwetyo. Naye byagikuza onajjuza ekiwatule esabala ne bajjula webale nnyo ebali kweza ali waye nenga naye ali yakuba bwagenze ggomo oba kongo oba uwanga naye atambula otegedde bulungi nga kitambula Ulaga Silver nga aliwa Ulaga Silver nga naye wali awo ku muzuuli ali ku maiko otegedde danso okirabye mukitegera bulungi kati byavaawo tebikyakulya mbulira yafunye mu kulwana okujjako kubasiba mu makomera n'okufa mweno generation myaka 5 mabega bakizanye bubi tekiri scripted gwolumba akimanyiko nti omulumba asidike olitewo naye agamba enzija oyite olekayitewo balide ebyayisangamu olukomo ngenda kwitaano bwenti nakati gokolamu bwoti geno wiki yange nange omala nte ekiyimba kyange n'okuba ogenda ng'oluyimba alutadde nga lugenze ogenda okulira nti bato ng'abantu ngeno afuna sente n'oli afuna sente nga sente zijja otegeera bulungi ne kati value ya bato yavaawo byonna kubanga abantu tekyaholdinga water bwe yakuba agenze onya akuba weesoti omukyala wabeeranga yekyanze bane ebiseera byanyuma ebyo otegedde kati ng'ono bwakuba nga balinda olwono bambi mubugambe ate era nedda okuva nedda generation zatambulanga bwezi ez'abayimbi nti basudde bwe yakubanga ennimiro y'okubuganga otegedde Kafeero n'aleeta ab'emikwano ne Rodfred Sebatta naye n'aleeta ekirala ne Kasozi otegedde nga beekasukira ebikompola nga bya nnyimba abalimbira Igozoro Sebatta alimbira Igozoro teriba ddogo teriba ddogo bali balina bifu yawe tulabanga byatambulanga kakati biriwo ebitambula mbulirayo ebitambula byonna mubiyiwamu amazzi oli olukola kati nga ntambya oyo kyeyakoze nga biyiika bani abasinga otambuza stanch ezo myaka era be basatu abo bali bakwata industry bo nga nange mbaliko wano ng'owookuna ng'era bwolaba engalo zino nga mbalaba nga mikolo oli awo olaba brown head bonna nga mbalaba naye bagamba nga otabula omukono twagutabula ogwa ddala bitali bino byakwata kasimu nga nkuba ono biri balabiranga ku bruises tejja mubaswami sajja yalwanye otegeera bulungi so byakolanga ne kati saawa eno byavaawo ne audience tekyabyaniriza tekyabyaagala omuzadde tajja kuleeta mwana we nti gundi yakubye gundi tugende tumulabe ayagala gundi yayimbye oluyimba olulungi tugendeyo tukole ki tumulabe kati abayimbi ab'ennaku zino bataveko old script njagala Michael nyumiza akantu kano gwe omuntu omutuufu okukanyumiza simanyi oba okamanyi abaana bano ababiri radio ne Wizo bakubira Mirikwezi naye sitaani obutego yagamba ki lwamutuukako ate naye yayikuba bukubi yakuba luyimba kyera ne lusangala yakuba luno oluyimba era ne lukwatayo nti twali bangi nga twekunina netugere bangi nga otegedde nga bikyakola nga babbira nembayamba netukulukuta nga bikola otegedde bulungi kubanga ebyamazima ddala yali sitaani nga ate bebakola alabira dda nti yali script ati bagobanga agulina ati yamugamba nti atambula ne bakanywa musaayi nga naye abaddamu era n'ennyimba Kamili the fighter etali script eyo naye abaddamu n'ennyimba etali script eyo tegedde bulungi so kibaawo bibaawo
maybe yaggwawo otegedde kati olumba omuyimbi n'omugamba dde njagala nkuvumemuuko ngakkiriza ennaku zino mulumba yo omugaye mbadde njagala nvumemu kompitewo kugambemuuko nti olinga gundi ajja kugaleka nze maaso kate nga nayo tosobola kukkiriza oba abakikola bo nata intention to sue million bitawo ebale nnyo I ate kati era kusiba kwatandikira ddala bamulabe babasibye ne beegayira munayinta otegedde bulungi kino kwavaawa kwatandikira ku baani kwana abasatu bano ekyo bo beesibamuko tebeesibaamuko ate beesibirawa byali bya street era byali bya street ate bikolera ddala watu yalwanamuko yatambuza ku mukono kubanga alabikanga cool kid oyo uptown yali uptown otegedde yenga mubazi ne street fight ezo zaffe ezo ng'oyingira mu basajja ng'obalaba bali 8 n'inguyina bayingira mu bakube oyitewo ogenda oba bakube otegedde bulungi watubanga amasajja nga balinga 8 n'obayingiramu yes n'okubako bokubye ati teri kudda waggwamu nnyo kati so omusobola n'okukulinyako n'atambula ssaawa zino n'akulinnya because ebyo byagenda byaggwa we twayita waliwo ebiseera by'obeeraawo n'oga kale kino nakola kyakimpisaawo naye nga luli gwe muganda wange obadde ki era nze nebaza Katonda nti awo twayitawo otegedde nga tugenzeko mu kkomera tokoze eki tosse muntu ate nga baatunoonyanga era poliisi nekunoonya ebyaddala ne mwekweka ne tugendako ne mu byalo concealment n'ogenda mu byalo n'okomawo nga kikkakkanye yes nga bakuyiga Kampala bakuyigira ddala ebyaddala n'okomawo nga kikkakkanye mutegeera bulungi so ffe twebaza Katonda nti kakati twayitawo awo ne tudda ku alaali otegeera bulungi so kati bano abaana nakyogera emabega wali ne ŋŋamba nti mugenda kuvaamu emirambo n'okugenda okubasiba era waliwo akakyogera waliwo gwe baakwata ne batwala waliwo abaafa waliwo be baasiba otegeera bulungi be bakusiba ebintu bingi nnyo abantu bye baagala okuddako okukola n'okugenda mu maaso gundi bamukubye nga gwe otoba na biwundu byo okitegedde fe ababibagamba twabiyitamu twebaza Katonda ebisago twabifuna ne tumanya ne tuyitawo kati abantu nze mbeera mu bantu banyumirwa nnyo nga namwe bwe munyumirwa lwansonga nti efujjo nalikendeeza okitegeera bulungi nenzira ku alaali tewali kwerimba ensi eri ku kamera eti ensi etambula ensi etambula tosobola kugamba muntu kati mba oli Masaka ojja kumalayo wiikisi 2 ng'olina essimu yaawe neruli edda okitegeera bulungi so okutereeza industry yaffe ebyo tebijja kubulamu obutalotalo obwo bubaamu ne buleme kubanga ate bwe businga ebirala ebyali badde biyamba industry otolwa ntamine kazola lujja bbaamu ndulabo nabalabye nga mwetwala naye kati kankubulya gye byakomekeredde kankutwale ku YouTube wano olabe results ntambi ndaka kukingi ndekase omulaga munaga bwe mutuga musajja kazi ntandikwa ate bambi mbi nnyo eyo nombi omusajja atandisa akanti yakatandika ntambya mulwana si mulwana naga kyekyo report card muti kyekyo wama YouTube mpya kangende mu details wamanyi ku maanyi ge yataddemu nze kambabuulireko ekintu kimu sinza butasekandika Maachi nga 11 ano yali anoonya amasannyalaze naye teyagafunye kati akyaddamu okufuguma yakkakkaje jjajja wange kwesa Airtel Money oba Airtel Pay osasula amafuta email restaurant nyiga *85*9#. Tubikima genda ofune app yo Google Play Store oba App Store tukima kasula gwako yo bwavu kunganya kasule mukunganya wonna wa mutwereze tukwe commission wa 0749 392122 yefe abantu bikima Mobile West. Kusibule ndowooza tusibule mubeere bulungi mwera ababannange anyway kyekyo